Yes. Omuntu abaire speaker emyaka 20. What did she do to you people? Kiki kiyabakolera mu abantu bana? Did she do anything to you? Ani kiyabakolera kyona kyona? Maziga merere Honorable Alitwala Kadaga banange BBS birungi Honorable Anitah Among kyamukoze si kirungi kigambibwa okumuloga byonna details abadde bambuuza Wonderboy kituufu Anitah Among aloga Kadaga byonna evidence mu maaso ogenda kubanga ho birabira nga bwe nenkola yafe aka video madde nsabo kampeleka like ameka sotambula katukira ubona abanjagadde kumanya kweno information naddala abasada making sure ino video gisharing ku WhatsApp group season naddala bana struggle bantegeza ki bantegeziza bana ba foot soldiers ban national unity platform making sure ino video ojimpira ka like atana subscribing akadeka gem personalize okateke more so that latest update season na hoberenga ozifuna mu bodo nga nyongera okujukiza ajimiti walinyo kulomberedwa go enanga oleo inebizibu na mbili osembe 1515 inboxing WhatsApp wajja kubanga akuyamba byatandise olunaku radio wali eri ejinja omukulu Anitah Among we yagenze ne bawe yani magogo mwena mumanyi yakulira fufa chechibiina oba ye institution ekulembera football mu Uganda yabakachala n'abasajja yasobodde kuvayo nategeza bana Uganda anoyo bantegeza AAA yasobodde kuvayo nagamba nti no bantu tebamwagaliza era nagamba nti no batamwagaliza nagamba ni Honorable Alitwala Kadaga ate mukimanyi bulungi tino Kadaga kyakoledde abana jinja bingi nnyo mbwa wadde abana basalizi abana basomedde ku masomero gaberere kale bintu bingi nnyo byabakoledde era abantu batabuse nnyo so kulabe ebigambo byayogedde wali eri ku katuuti ejinja komeo n'ebirala atongoza bufumbo nebba Engineer Moses Magogo omukwano ogubasaza mu kabu era kigambibwa nti ono yali munne Magogo mu kuwangula ekifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Budyope East kyakiikirira mu Parliament y'omulundi ogw'11 mukyala we mwaweereza nga Speaker. Akawungezi k'olunaku lwa jjo Speaker wa Parliament Anitah Among yalomazeeko n'abantu ba Budyope East bajyakiikirira mu Parliament era bano ne bamutottolera ebibasoomooza oba oli awo bisobola okunagerwa eddagala. Speaker Anitah Among asinzidde wano n'alabula eyali Speaker wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga gwalumiriza okwagala okulemesa omwami we ekifo ky'omubaka nga muteekako abantu. People who are moving around him, they are moving with the candidates. Ate eri abantu abali kutambula muno batambula na candidate. Speaker for 20 years. Omuntu abaire speaker emyaka 20. What did she do to you people? Kiki kiyabakolera mu abantu bana? Did she do anything to you? Ani kiyabakolera kyona? Among atuse n'okulangira Kadaga okutoggera ebitundu ebimu ebya Abasoga okuli Buyende bwe yali tennabakutulwa ku kamuli. Problems. They want us to remain poor, whereas for them, Kamuli is developed. Bali kwenda imwe abebuyende musigale nga muligansi abatuuze balajanidde Speaker ku butitimbe obubwajjibwako mu kufuna ebyapa mu kitongole ky'ebyettaka era Speaker n'abasuubiza nga bwagenda okubeera n'ensisinkano ne Minisita w'ebyettaka ensonga eno etunulwemu. Going to discuss with the Minister of Lands. Owekitiibwa ali kujja kwogera ne Minisita w'ebyettaka. The issue of the wetlands. Ensonga y'ebyebibali. I am also going to discuss with the Minister of Environment. Ali kujja kwogera ne owekitiibwa Minisita agemagana n'ebyobutonde and I will be able to give you a feedback. Era edda kwida abawo obubaka. Joseph Seruwoza, BBS Telefina, Ebuyende. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri
abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 omuntu ayavuwadde oba omwavu omuntu afudde ebyo ebintu ebinanjagala mu bimakingi mugenda kubisasulira gwe sekerera omulema bw'otalemala ojja muzaala oba omuntu wajja kulemaala tulabe oba gwe kinaakunyumira oba naye onoomusekerera Katonda ono gwe mulaba teyeebase muze ku mukazi muri mu kumuvuma muri mu kumuzanyisa muri mu but why omukazi ono bannange kikibi kye yali atukoze ne bwe kiba weekiri kyemugaata alina birungi bye yakola ebbanga lye yamala mu paliyamenti lwaki muyina empisa embi bannayuganda if you know you are not heartless ng'okimanyi olina omutima omulungi bambi mbasaba musabire Mame Kadaga a quick recovery mugyeewo empisa embi fena tuli kimu mwana omukazi omukulu abamujjajja waffe maama waffe omukyala ow'ekitiibwa omukyala ayagala abantu essaawa zino muli mu kumuvuma bannayuganda mwantama mwagala emirambo naye omuntu amala wano nafa ne mwasi nange era ade mulungi ade muntu mulungi ade muntu w'abantu ade akola birungi ne mutandika okupretendinga naye essaawa zino muli ku mukazi mumusekerera you can't even type a quick recovery otherwise oteekawo ekivumo kale maama mwagala okugamba nti Uganda mwe benyiga mwekka kyemugafe tetunyiga deka ate ebintu ebimu muleke kubitwala pasono mutuggyeko obusiru n'obugwagu tosobola sekerera muntu mulwadde n'ongamba mbu oyina amagezi otegeera nnyo okumusinga lwaki mwefuulanga mbu mwe muri banyiivu n'embeera egenda maaso mu ggwanga mbu muri banyiivu n'abantu abo mbu mwe mulina obusungu bungi nnyo kyemugafe tetuli bannayuganda ebigenda maaso tetubiraba naye waliwo wootuuka ng'olina okukaka n'ogambe nti bambi kino oseka ki nga naawe ng'obwetisa envunyu omubiri guno nvunyu oseka ki nga bukya kumakya nga naawe feesi yo eyidde oseka ki nga bukya kumakya nga naawe ofudde oseka ki ng'ogenda naawe emanju n'opama oseka ki ng'ovaamu omusaayi ogwa redi ng'ogugwe oseka ki oli bulungi leero enkyomanyi kyoba onooba otambula biki by'onoosanga eyo museka ki lwaki muyina empisa embi what is funny here ama quick recovery mama